Abalotale Club ya Bweyogerere Nambole bakubye olusiisira lw'ebyobulamu ku kkanisa St. John's Church of Uganda Kirinnya okujjanjaba abatuuze endwadde ez'enjawulo omuli okukuula amannyo, okukebera omusaayi n'endwadde endala nnyingi. Buli kampu ejja ne weekebeza. Mu lusiisira luno abatuuze bagabiddemu n'omusaayi okuyambako kw'abo abagwetaaga. Nga tebannaba kutandika kujjanjabibwa, abasawo basoose kusomesa abatuuze akabi akali mu kusirikira ekirwadde naddala akafuba n'akawuka akaleeta mukenenya. Abamu ku balwadde abajjanjabiddwa beebaziza aba Rotary okubaleetera obujjanjabi n'okubawa eddagala ery'obwereere era ne basaba kino kibeerengawo buli mwaka. Ng'amaaso ge gansumbuwa galiko ekifu, musana siraba muntu amala kuntuukako ate nga n'obunyukuta bw'obutini bwe butunuulira bwe nti nga sirina galubindi bwegatta. Kuba nsanzeemu headmistress wange yansomesa secondary nekinsanyusa, nensangamu batata bange nga omwami walakira abamukyala Nsereko, kwegamba nensangamu abantu ate ab'Ekirinnya bembadde sisuubira kukola ki kujja mu bino ebya Rotary. Bagenda tuwa obujjanjabi bwa bwereere, buli kimu kya bwereere. Nange nze konfaminga kulaba biri bitya naye binyumidde nti buli kimu kiri perfect. Balesa abasawo abakugu. Dr. Martin Nsubuga nga yakulembeddemu enteekateeka eno asaba Bannayuganda okwongera okwekuuma naddala akawuka akaleeta mukenenya basobole okubeera abalamu. Tufeeyo okwekebeza, ate bwe twekebeza ne babusangamu tufeeyo okufuna eddagala ate tulimire tulinywerereko. Tolikomya wakati, tewali nsonga lwaki olikomya okujjako ng'abasawo bakuwadde ensonga ey'amaanyi lwaki oba olina okulivaako naye nga bibeereko ate bw'obeera ng'obuyina taasa abalala tobusaasaanya. Ye Pulezidenti wa Rotary Club eya Bweyogerere Nambole Peace Flavia Lukabya annyonnyodde ekigendwa ky'olusiisira luno era alaze obwetaavu bw'abantu abajjanjabiddwa nti bangi tebalina nsimbi. Nga tumaze okutunda komite yaffe ng'erina obwetaavu bungi nnyo obw'okujjanjaba abalwadde olw'okujjanjabibwa. Bangi babadde balina ebizibu bingi nnyo naye nga olumu nga ssente ezibatwala mu malwaliro nga tebazirina. N'olwekyo Rotary Club Bweyogerere twasalawo olunaku olwaleero